ebya Kabako byayononese dda. Omukulu Kabako ebifaananyi ngabo biraba wiiki ng'emu n'ekitundu. Omukulu ono yatandika okuba ate ng'azimba ennyumba eyo gy'olabako. Wabula okuzimba ennyumba eno Chairman Ntuuyo ow'e Busaabala yamutegeeza mukulu Kabako toyinaawo ttaka Busaabala. Wabula omukulu Kabako kwe kuwalaza empaka n'azimba ennyumba nga bw'ogiraba. Awo nno wiiki emu eyise omukulu Kabako nga ennyumba etuuse awo. Bagamba bw'ogula ettaka lyonna nga tekuli kyapa ebizibu by'osanga bye bimu ku bino by'ogenda okuba ate ng'owulira. Omukulu gwe bayita Kabako abajjukira omwezi ogw'okutaano, omwezi ogw'omukaaga n'omwezi ogw'omusanvu. Omukulu ono yali mu mboozi yakuba ate ng'ali mu lutalo olw'okuba ate ng'anunula ettaka lye eri sayidi z'e Busaabala. Abajjukira omukulu gwe bayita Chairman Ntuuyo Najati nga bakaabya omukulu gwe bayita Kabako ne mukyala gwe bayita Dumuna. Embeera teyali nnyangu wadde n'akamu. Kati nno embeera nga wesobodde okuba ate ng'etambula. Bwe mwabijjukira byonna nga bwe embeera wesobodde okuba ate ng'etambula. Endagaano zonna twabuuzanga Kabako nti endagaano ziriwa nga tezirabika wadde n'akamu, ng'agamba nti banguza Jeefu yanguza Jeefu tavaayo. Omukulu gwe bayita Kabako wiiki ng'emu n'ekitundu abadde atandise okuba ate ng'azimba, era nga abadde atandise okuba ate nga atoba bulungi nnyo akasente kasobodde okuba ate ng'ayiyayiya. Abadde atandise okuba ate ng'azimba ku poloti ye gye musobodde okuba ate nga mwekkaanya mpola mpola. Mukulu Kabako abadde asika omugwa n'omukulu gwe bayita Chairman Ntuuyo. Chairman Ntuuyo yamutegeeza nti toyinaawo ttaka. Hajjati mu nteekateeka yonna Hajjati agamba nti poloti eno si yaba Kabako, wabula Kabako yategeeza nti yamuguza omukulu gwe bayita manager Jeff. Mukulu Jeff tevangayo kuba ate ng'ayogera, wabula Kabako yasobola okuba ate ng'akozesa ekibuli asobola okuba ate ng'azimba ku mpaka. Kati ekiro ekikeseza olunaku olwaleero mukulu Kabako ennyumba ye bagikonyekonye, wabula ye bateebereza agamba nti Chairman Ntuuyo Najati basobodde okuba ate nga basindisa abantu ekiro mu ttumbi ne basobola okuba ate nga bakoze ekyo. Ennyumba ya Kabako nno abadde azimbye omukulu ono era nga akozesa amataffaali aga 99. Bw'oba nga ozimbye ku nnyumba amataffaali ago gamanyi n'ebbeeyi we gali akadde kano, n'ettoffaali ery'ebbumba nalyo lya bbeeyi akadde kano. Seminti buli kizimbiswa kyonna kiri ku bbeeyi. Ne mukulu Kabako tumusaasire tumusabire mu mbeera gy'asobodde okuba ate ng'atambuliramu. Ne kino kikuwa ekyokuyiga naawe ali eyo. Poloti yonna gy'oba oguze nga toyinaako kyapa wadde nga osobola okuba oyina ekyapa oyina endagaano, naye weegendereze ani gw'oguzeeko ettaka. Omukulu Kabako yategeeza nti manager Jeff ye yamuguza ettaka, wabula Jeff ye tavangayo wadde kuba ate ng'ayogera n'abamawulire. Katusabire omukulu Kabako byonna asobola okuba ate ng'abivaamu, wabula embeera nga wesobodde okuba ate ng'etambula si byangu wadde n'akamu. Mukulu Kabako si byangu wadde n'akamu. Ennyumba batandise okugikoona, bamutegeezezza taddamu okuzimba. Buli kyazimba kye bamenya anaabeera mu kufiirwa bufiirwa, oba ayina kusooka kutereeza mpapula n'amanya ani mutuufu. Akwatagana n'aba Chairman ab'oku kitundu ne bw'anaalwana ne Chairman nga Chairman amutegeeza wano si wuwo, ne bw'onaakola otya, ne bw'onaagamba nti gwe serebu olyani okubiraani mu mbeera eno. Kabako kikyalina okuba ate ng'akola muli mikwano gye muweereza obubaka buno embeera esobola okuba ate ng'etambula. Mukulu Kabako tukusaasiddeko, neggwe buli woogula ekintu kyonna naddala ettaka nga toyina kyapa, ekyapa kye kisinga. Bannaffe abali ebweru w'eggwanga eyo, bannaffe abali mu nsi ez'enjawulo mutera okusindika abantu ne babagulira ettaka naye nga bakosezza oba ndagaano. Lwana nnyo wakiro olabe ng'ettaka lyo gye liri, oba liri Raakaayi, liri Masaka, liri Kampala, liri Wakiso, naye ng'olina ekyapa. Ekyapa kye kisinga obukulu mu mbeera eyo yonna. Mukulu Kabako tukwagaliza birungi byereere. Dumuna lutalo luzeemu. Laba kyemukoze ne bakyamaani ba kuno n'Onajati wa kuno. Laba kyemukoze enju yange ndi waka nebase onkubira kamusoodde okunkubira mukawo nga musoodde okunkubira mwe zino sente zange mwe bakazi mwe abankubira ekiro. Zino sente zange gwekokonyewo
Kati n'ensululu evuddewa. Ani akonye wano? Ine ensululu yino. Ani akonye wano ekiro? Baba nabukana mukubana munganti muwulira. Naye nga temusavaayo kukuba nduulu. Ze nsula busiga nsula munyonyo. Nimwogera mukamumpala mutuulira abakoona. Owulira otyeri. Laba mukonye entu yange. Laba wakonye entu yange. Laba nabukenya laba kyakino emukona. Laba Chairman Ntuuyo. Laba mukonye entu yange. Wallahi ndayira mu busiraamu. Mugenda gikola. Mwenna muli kuno kwena polati. Polati eno yange temumbulira mmwe mwenna. Eno polati yange. Eno polati y'abaana bange. Zino Ntuuyo zange. Nze sina mpa sente. Nze nkola sente zange. Wallahi ndayira mu busiraamu. Wallahi nkolumira gwajati. Nkolumira ne Chairman. Namwe abantu bakukyalo mwenna bannabukenya. Mulinga n'amazzi. Mujja bitereza bino. Bino mugenda bikola. Bino mugenda bitereza. Yenna abaddewo. Mwenna. Nasosa biwulira. Nawe asosa biwulira. Nawe ojja binyonyola. Samba buwulira. Mujja tubuwulira kati. Mwe baani. Kati mwe baani mugenda tubuwulira. Buli teeka